agenda kusiba mu bride and groom agenda kubeerayo ayongera okubeera nga atuwa akatigusa nsolima Judy kambuze ku bantu bonna abantu b'entebe batwagala nnyo entebe onaku lweggulo nali kusaidiza entebe nabadde ngenzeko ne famire yange out wasonga ne msindikako egaluge wa Gilbert nabadde n'omunene ssebo nabadde ne Master Juko ne famire so famire yange ne Master Juko nabadde outsidezeyo naye nga entebe abantu batulaze omukwano wadda buli wonna wempita bonna wadda abandabako nga bagamba nti podium tubatwagala nnyo era nja kutumira ku mwana muwala muyita Aisha Namuyomba oyo ne muwala wa Master Juko Aisha number one fan atwagala nnyo awo bamuyita Nana Zen Nana Zen kubuzaako anze mbalinze lwe najja South Africa nja babuliza case because nganya chikutu I studio international yasazeona gamba kantekemo omusimbi okutokomo mubulize ku manager Bbossa mu I studio nawe bali awo babuzaako basa okasokusumula abantu tandika Spice Diana simawulire balungi ku side ye waliwo ebitambula ebigenda mu maaso abantu bagamba waliwo omuntu gwe basanze nga yafudde ne bamusuula ku kikomera kye abamu bagamba yandibanga mpalana za ndongo nga omanyi era oyo gravity kuba gravity si wadawala na Spice nakuzino yakola nakola ani awadawala na Spice kuba yali amuwala na shiba byatereera shiba yakkiriza nti wanko abala bagamba yandibanga mubbi nga bamukuye nkubire bamusuula awo kakati tunamanya kituufu naye ng'omuntu bamusanze nga afudde wa Spice Diana yeye mbeera eribona ejjukira yenasetinga Spice tujja kuyingira twamanya gye byaggwera ayingira Spice tujja kuyingira Simon yangambye gravity yandibanga yeyamusetinze ne gravity ekyokuta takisobola yasinga obutitiizi gravity asobola mu mbeera ez'enjawulo abamu bagamba yali mu kikomera gye bamukubidde ne bamufulumya abagamba nti ono yabadde mubbi ku kyalo abekyalo ne bamukuba ne bamusuula poliisi yagenza omugjawo n'afa nga mutwala mu ddwaliro njogeddeko ne manager Roger ng'omuntu nangamba nti naye yeewunya n'okwewunya omuntu ayinza Spice mu bintu bino ekisooka agamba nti babadde Tororo weekend bagimazeeko nga bali mu Eastern region eyo bayimbye Tororo bayimbye Mbale ne bayimba n'Ejjinja kakati beebuuza bino babaddewo batya bakubye ddi omuntu bakubye ddi omuntu ate nga tebaliiwo so era ye ne timu ya Spice balowooza nti wandibanga aliwo set up wandibanga aliwo embeera egendeddwamu okolo n'erinnya lyabwe omulundi okusosa Spice kangamba banga bamusetinga up waliwo oba yali mukyala yabeeraga nti badde bagezaako emmotoka za Spice zamutomedde Simon olutalo walumanyako nti Spice yamutomedde simanyi byabadde bitya byaliwo byebityo ekyo nti walumanya lwakuba tayagala kulwogerako si ebyo kuba Spice gwe mmanyi omuyimbi omuwala asinga empisi bino ebintu bino byolaba bino ebintu byokugamba nti simanyi omuntu akoze eki ndaba nga waliwo anyway tushobora nti mpalana za ndongo let's leave police kyeno baba agenze ku extreme tekiba kirungi omanyi waliwo ebintu ebimu nga si byangu ate si bingi byakuzanyiramu okukwata omuntu n'omusibako ekintu ky'okutta omuntu kibi nnyo kiba extreme kitegeera abayimbi olaba abayimbi olumu bakola obubadi tewalenza kukola kabadi ako era tewali yandi yagadde kuwayiriza mu netuuka mu mbeera eyo so yensonga lwaki tugamba nti poliisi kegambye nti enoonyereza eveeyo ekyo kiraga weba ng'ezudde ekituufu ekiriminga erinnya lya Spice wabanga si yeye okitegeera kubanga kyemmanyi nkubamu akafaananyi singa ze Spice embeera kati gyalimu olw'ebigambo ebisaasaana biba birungi nnyo naye kuba nange amawulire agafunye nga ndowooza bya social media era wenva wano ngenda munoonyeko twogere ngenda munoonya yakomye olunaku lw'eggulo kuba nga lumu teyaliiwo yali wadde eriki egogonyo eyo neyeeyongerayo eyo n'agenda yimba Tororo n'ayimba Embalala gyo bayimbye Ejjinja kuba nange mbadde ndabye mwetaaza nga nemulinda lwaleero ate leero agenza okukomawo nga mpulira ebintu bingi omuntu wagwamu enjego bwe tosooka munoonyamu essimu poliisi yafunye yabadde yakujja tutaasa muntu eyabadde tebadde mu kikomera kya Spice wabula yabadde wabweru awo mu kitundu so poliisi enoonyereza kyenoonyeza kuzuula ani yakubye bamukubidde ki then bajja tandikira awo
okitegeera naye nga saidi ya team Spice Diana banyiivu nnyo bagamba nti omuntu waabwe yandibanga waliwo abagezaako omuseetinga n'omuteekako ne n'abayimbi benda bya postinze ennyo olunaku olwaleero nga balinga bakuba okitegeera naye ngani mbulira tumutandikeko nze mbulira soko tetewe andale teka bifaananyi andale matunya bamulire mukamba batandike buli omu nkubulire na lwaki flexisoko kube andale naye n'omuyimbi omukyala gwe maze ebbanga sona bapostinga leero apostinga emirundi 10 nenja n'okutya mumpeko yogera tuwe mukulu ani owesigire ng'ayogera tugenda kudda n'omuntu oyo apositinza emirundi 10 Andrew Flexi simanyi olwala kwa mubitegedde leero naye nga incident eyo yaliwo lwakuna omwami Kiseka Hamza yajja n'atutegeezaako nga wabaddewo omuntu akubiddwa nga baze okuyingira ekikomera omukyala Spice Diana mwabeera. Omwami ono yamala n'ategerekeka amanya nti Hamza Henry alina emyaka 27 nga mutuuze Omumakindye Ssaabagabo. Agambibwa okuba nti yali alinnye ekikomera olwali omufulumye bweru abatuuze mbo ne bamukakkanako ne bamukuba betutanabakakasa naye nga poliisi asobola omugjayo nemutwala mu ddwaliro nga kyali mulamu gye yafiire Mulago. Okunoonyereza ko kwatandise statement zakoleddwa abo bennyini abaaloopa emisango era nga tuli mu kutambula kuba muliraano okufuna statements endala oba balina kye baalaba ekyaliwo kuba waliwo ebigambibwa nti yono yagenda oleetebwa ebweru ng'amaze dde okukubibwa. So ebyo byonna tugenda bbe tunamu tumanye ekituufu naye nga buli omu yeetaagisa okuggyibwako statement twagifunye dda wanaabaawo anaasindikibwa mu mbuga z'amateeka era nakyo tujja bba tukibategeeza essaawa yonna naye nga biro byaliwo olwa kuno olwa sabbiiti ewedde. Hajara Namukwaya tugenda kuba tumunoonyaako twogeremuko naye ne manager Roger tulabe team Spice Diana ebigambo bibe bitono musooke mukakane mukaseera bwe n'ekirungi gundi alina statement gyakozaawo mukulu owesigire agambye nti abantu wali bamuteebereza okuwamubbi namukakkanako nebakola ki so kyo kitegeeza nti teyabadde Spice Diana era teyabadde order za Spice Diana alinga nkoko njeru olwokuba nti yeserebu mu kitundu kati byonna bigenda mu zooni eyo babiteeku Spice ate kijja ssebo Judy oli serebu wali w'obeera kati ekigwa mu kitundu bagamba nti Judy anti wekibanga kyekuusa wendi singa kyabadde ku kikomera kya muntu mulala naye ku kikomera kya Spice Diana kitegeeza teboogera ku Roger teboogera kwani erinnya ery'owulira Spice Diana lyerikola lyerivuga singa bakera ne basuula omuntu ku mulyango wange baleka bonna bendi nabo mu kikomera ne banolooza nenga Hajara tumusabire tulabe nti navuunuka ayita mu mbeera eyo kubanga omanyi waliwo kyebayita psychological torture psychological engoli tortured nsuubira embeera eyo gyayitamu kati si nnungi Hajara Namukwaya bonna abaagala okumusuula gali maanyi ga Katonda kikiri nnyo gosiba otya ku Hajara ekintu ekyo yakola ne Hajara kyali wange ng'ojje mu bino ebyendongo y'omu nze waliwo simanyi amukwana osooka kujja wange si wali in fact ne ku Lwokutaano olwaggwa waliwo abako abaali boogereza bwe natuuka ng'enjala enuma ne bagamba mugende Karameero ne bagenda ne baleeta ntoyogera tobuuzi bino tuli mu bizibu atoleeta birala omukulu nali ntuuseewo anyway Hajara Namukwaya nkimanyi kino kijja kuggwa kijja kuggwa anyway naye nga Bbossa mumanyi Bbossa ali ono yekanga ono lwekanga kakati Bbossa ono noonya n'engeri gye mwanjulamu bannange tukuze tulaba Bbossa yegaseka kitiibwa ekirala kitiibwa ki Rotarian Doctor yabadde yemuyenye Rotarian omanyi guno omwezi gwe tumalako guno actually omwezi oguwedde ne guno ba Rotarians ebintu ebyenjawulo balina obubaga bakuza okukyusa obukulembeze kyobulaba nti buli wamu kati ogenda kulya Rotarian gundi so bye biri kumwa gy'abantu era ne
mukulu Bbossa asazeewo mu kiseera kino erinnya eryo lisitula si linnya ekitiibwa ekyo Bbossa oba title gisitula mwongereko eri aliweekanga mayite kizibu nnyo okuzannya omuzannyo n'ateekanga ate omunoonyezaako ne tunyumyamuko naye omwagalwa w'abangi musanyusa w'abangi mbalengera kugattako ekirala naye alina ku bizibu naye yabiyitamu yalina ku bizibu ate ali emukono eyo ebizibu biri eri bino tebiggwanga tolaba nti abayimbi balina walukagga naye bannakatemba balina ate olwa yali emuleeseeko ebbugumu awo yabimaliriza naye omusanga mukenuloni azina n'atuuya naye naye nogamba siyono sente ze zakomawa nzijukira nasema okugenda naye nga akasente tekajja omanyi omukulu wa simu pulezidenti wa simu abako gwakwasa nti ono ajja kukola ki ku nsonga kati oyo gwakwasa waba takuyambye oyinza okuviiramu awo okujjako nga bambi afuddeyo nnyo n'abantu era oyinza okukosa nga Bbossa akyabanja kati ate obuzibu obulaba Bbossa ayinza okumala okuva mu bulamu bw'ensi eno netutandika okubanja sente ezo ne bazimuwa nga amaze okuva mu bulamu bw'ensi eno abadde yeetaagibwa okusimba mu ngeri y'enjawulo oyo muku bakwatiridde ebbendera ya katemba emyaka mingi nnyo nnyini ddala ate ng'akulaga era ng'ate akirimu nnyo ate era akyagala era ze ensonga ezimu kuzaatubulira ba Ebonies bali ku ki kiki kye bazzaako omulimu gwa Eva Namulondo agututte gwa Eva Namulondo when it comes to talking for Ebonies it is Eva Namulondo kyebalina okugamba nti obuzibu kati abazanyi bonna abali mu Ebonies obuzibu balina bwebwo nti Saimo Eva ne wayita press conference biggwera waani lwate gye biggwera ngagamba nti Bbossa aliwa okitegeera kati okujja nga Bbossa avudde mu Ebonies n'afuuka omusomesa nga yali bbali eri bano bajja naye watali ekyo ajja sigala nga babuutikira kuba erinnya Bbossa tosobola lyawula ki tosobola nga Judy wetasobola mwawula n'aromatic nkipisa nnyo twetulabe era naye njagala emizannyo gyabwe eyo muneeyo ewaffe eyo kasanda bukuyawamu eyo ekasanda kabulubuutu golodi mwabalabye abagolodi eyo basoda eyo makonzi eyo bakuziika nisitemboni ebannanga Judy tukulaba nga Saima akutwala naye lwaki takuleka konze bannange kyayogedde leero kirungi apisa ekintu ekyamusizza bayibaye Judy nze omu ku bafaani ba aromatic era data wange mumundira nnyo baana fifide kwini ayogera oluzungu togamba Saima ayogera ensonga entuufu okimanyi kimutwamu tuwetulabe Bbossa ayogere ku nsonga nyingi nnyo wiiki ejja era kwera ali ku batbale Shakira tuwetulabe Shakira bagamya myaka anamu ebiri gyokka Shakira batulyako emmere yagamba gondi Aiza Kasemanyi yagenda n'akyala yafuna omumbeja wagenda kukwanjula okukyala yagenda n'akyala ewo omumbeja alina gundi eri ewakiseeyo flexituwe Dr. Bbossa kuba bano bye bazzeemu bannaye njagala kusooka kumuwabira wa mami emyaka ebiri nga muli mu lockdown abantu bali balowooza nti tokomawo oba okomyewo oyinza okuba ng'omusomesa ne si active on stage kituufu by the way tekigaana muntu kulowooza bw'atyo bange emyaka ebiri gyali miwanvu gibadde miwanvu nnyo nga weebuuza nti omuntu akola ki ekigenda mu maaso naye once you are born ekintu kya talent ekyo kyo Katonda yakyekyova olaba nti ne Schwarzenegger alemeddeko akuze amaze gundi naye akyalemeddeko ku kintu kya art kwansinda kwaira era akola ki abeerayo so art industry eno gye tulimu tosobola kukola ki kumala bagivaamu bwotyo passion yange eri mu art gwembadde bwe bulamu bwange ye maama ye taata ye everything bwe bintambuzizza obulamu bwange bonna tosikiriza baana ngezaako nnyo okulaba nti tulina ba stars abadde tulina abantu abayinza ng'osiseemu bwoti abantu abayinza okuddawo ekyo kyenjagala era kyensabirira nnyo
but you can't do it ng'omaze gavaawo buvi bwotyo. N'alitaddewo essomero erisomesa abantu practical, because ffenaffe twalamingira ku practical move. Kati kyensaba abantu tubafunire essomero erijja okuba nga teribasomesa only the theoretical bit of it, naye the practical bit of it. Mwira ipyaki kati? Tulese Tantal abaddewo yaliwo before COVID. Abantu ne bamwagala nnyo ne bamwettanira nnyo and so on. Naye COVID bwe yayingirawo naffe ne tuclosinga. Kati bwe tukomyewo after 2 years tetwatandikira ku Tantal. Twatandika na kukola shows zaffe endala bwesito naye nga tufuna pressure y'abantu nti twagala ne show eyo Tantal mukikoze eki mugikomyewo kubanga yali etusanyusa nnyo. It's a family show naye nga ate abavubuka be basinga okuganyibwamu because twagala tufokasinga nnyo ku bavubuka. Naye abantu bakyaganya okudda mu theatre buzibu ki? During COVID abantu baateranga nnyo olw'okuba nti baali tosobola kujja mu town, baateranga nnyo okugenda mu bufunda. Those are 2 years. You can imagine 2 years of college. Becoming a part of your life. Kakati tukomyewo. Because that is a good challenge to us. Is to see how we can bring these people back to the theatre. Chovola anti 1, 2 lozeza ebintu ebirungo byetugenda okuteeka mu shows zaffe zino. Our artists twetaaga ki? Twetaaga ministry. Gender weri. Gender, we are just a department. Era wogenda ku Minister of Gender bwe bagamba nti oyagala ki department ya entertainment, oyokogende mu ka office aka entertainment ojja kusangayo a bench akagundi kamu baka office table kamu. Nze okusooka kyenjagala okucorrectinga abantu. When we talk about artists e Uganda kakati kiriwe bw'obogera artists oba celeb bamanyi muyimbi tebamanyi nti we also take stakeholders, but dancers, dancing groups, but drama groups, comedy groups, we are also stakeholders in the artistic world, creative world. So, ekyo kyokka nekitwawulamu ffenna. Dr. Bbossa, tukubuza kusamba. Bbossa, the next person is Eva in marketing. Ya Ebonies. Nokuzina seba azina. Ati era dansa yakulira yomuko kulira abagundi abazinyi. Kakati Dikasolo omutaka. Omayiga ogataka ekyo omutaka. Omutaka Dikasolo bamusajja wa Kabaka oyo ye. Dikasolo mmanyi. Oyo Kulumba. Dikson Kulumba. Oli ali eri kubulanga. Ne tomayi Dikasolo. Bano banjawulo. Banjawulo Bita kujja tugende ku ndala. Nkuletedde Rebecca Jingo gyemudeka maso malungi nti bamproposing naye mukyama funa omwami mukyama bagendako nettaka eyo era byebimu ku bintu ebyaluma Katongole era mu ggwanga zero naye mayitako mawo naye ndoza takomawo Katongole akwataganira ne Rebecca bamukubaano kuva proposingira Rebecca Katongole ani oyo omusajja kyoyo omusajja wa zero naye mayitako mawo Rebecca naye mayitagala sigala naye Rebecca ku mulundi guno engeri gyakozesa relationship yabannange twabakoowa ekyatutukako twayiga twabakoowa Rebecca nze ndi mabega twanoonya ku Rebecca oyo ne tugenda waliwo gye basabiranga n'omulangira eyo natuza nti omulangira akimaze naye owaayo omulangira aliwa omulangira gwe yabeeranga naye nyo tumumanyi wano nga bawukanye ne gundi nga bawukanye n'onaani ne Isaabiri kati omulangira gwe yabeeranga ennyo naye otegedde oyo kakati nga omulangira aswa sayidi zawali ekisaasi ng'alina nekyaki eyo kati nga tulowooza nze ndi sister wo naye yadda buto Rebecca temwagalako yadda buto very happy person enviri zino asanyukira n'abantu maso malungi Rebecca Jingo tukubuzaako oleseyo ebitiibwa bye Rebecca ye muyimbi asinga okumanya nti birthday yali ya Simoni kamutwalire keeki talina naye nze nga tagindeekirangafu bannange mujje muyambe ku mwana ono nijja agenda kuwasa n'akuwa
ate ayagala podium band atwagala nnyo ku bantu nga bakyali balamu Rebecca ebirungi byakoze byeyogerera mwatuka n'omugamba mbutagwa ku mikono alinga soda naye yakyusamu ennaku zino naye ayinamu bapima naga nti onangattako notangattako naye kyasinga okukola kuuma mutindo akuuma omutindo yabadde saidizeyo kakiri babadde kakiri yabadde kakiri saidizeeyo naye ng'asaze nnyo alimba Rebecca olimba naawe alina kyeyapostinga ennaku ezo ng'ayine oba muwala we ngoyinza okugamba nti okubonaabona si kufa mukyalo oyo by the way nga tujja ebyokusaaga omukyalo oyo single mother yeerabiridde abaana be n'abasomesa mukyalo ayinamu akasente ke yazimba ennyumba etapangisa Rebecca bw'omutunira bw'oti abakyala bangi bamwegomba ebyamutukako byamutukako naye tebyamulobera kugenda mu maaso bamebata bagambe bakopa omutindo nga bw'olaba Rebecca oyo myaka namukaaga naye omulaba oyinza obukulu kati ali mulaavu wulira myaka namukaaga naye oyinza okulowooza ye muto wa Lydia Jasmine tuwa Rebecca jingo kubanga ali mu asatu ate Judy amwanye nengasaati wanye kipika nnyo n'okyabyamu So she's welcoming. Chemumanyiko Rebecca Alice Jingo ogamba otya twemale goga. Banaye nze banaye Rebecca nkubulire anti Becky nkubulire nina neighbor wange nkugambye akola manyi mbere waka senga nga ateze radio ayuliza Rebecca Jingo senga Marus Kaomera kwa Net Plaza tukubuzaako etugamba gendo mukyalire byonna alina era tegeeza nti buli oyo alina business ng'awuli ayagala olina bizinesi owuli ayagala ogitusa mu bantu podium jangu buzi wano jangu wano ku Vision Group ku Bukedde tujja kukwata ku bizinesi yo tugituuse mu bantu Marus Bridals senga Marus ayina ebyaffe ebikola ku baami ku bakyala okutereza ekisenge byonna bikola then kakati ayina kalika ayina ke bayita akatigu sansolima gende wasenga Marus mukubire ku 0702 nkaaga 8505 nkaaga 8505 okuliya obulamu kuli because ye Papa Jasper Jose Jobs Link n'abala babanjwanye mu bivulu balina enteekateeka y'enjawulo gye bakola buli mwaka eri bannayuganda abasomye obusawo
ne babako omukolo gwenje gwe bakola kwekulisa obuwanguzi babatuuseeko ababa bakwita bati passing out kugaba batikiddwa ba midwives ba nurses n'abalala bonna bonna muri bachoze gundi oli Farida Walding yeyita proud midwife yeyita proud midwife so baba dino omukolo ku lw'omukaaga wa UK side zaawo era papa Jasmine tumulonyako atubuli bitambula bitya obusawo bukwasaganya atya musawo ebivulu obwemusi bloga byonna abikwasaganya atya mukadde atunuka abayina ate nga nina okunonya ssente Papa Jasper abuze Flex amuganye kuba Flex mugana nge side zeyo alina omuyimbi ali Japan Flex omuyimbi ali wa yena lubegani wani sose no kwatwa mbaka ground akayimba kana lubegensi ne kategera Flex ono omuyimbi we Japan alina omuyimbi oyo Gorix bwabata nafuna kayimba ko Mama Gorix nalomas birthday lady nafuna kayimba ko na ate ina che wako zimukwa nze namutidde Gorix ajaguza amabazaali ukakasa nkola ya jeno weekend yabadde ku weekend yabadde ajaguza ne banna abali ku gundi nkola ya yabadde ku live kati abali mawanga ag'ebweru omanyi kati yali Sweden Stockholm kati ate bana abali ebweru eriyo ne yonna ngali nabo live kuki waga nti kwata chupa tutosinge tunywemu biki nenga naye naye nga twongera okubabuzaako mikono gyaffe n'okubeebaza okutufula bannambeemu bannange tusiimira ddala era nenyongera okutegeeza nti gwoba owulira ng'oyagala kulanga bizinesi yo owulira oyagala kweyongerako jangu buzi ku podium tugenda kugikuteekera weeyina okubeera mu bbanga tinyogenda kubanga mukwano gwange totova yongero bagambe nti 29 omukolo gw'ebyemikolo n'embaga ogusinga obunene mu ggwanga Uganda gwe tuyita Bride and Groom Expo 2022 tugenda kubeera ku Uma Multipurpose Hall omutwalo gumu ogenda kuwangula muganda wange okugenda okuwummulamu n'emikwano gyena ogenda kuwangula honeymoon ogenda kuwangula embaga tuyina basenga tuyina bayimbi ab'enjawulo bonna mu Bride and Groom Expo 2022 amazima Katonda mugula ensonga zonna zigenda kutambula nga ziteekeddwa okuba nga zitambula okuva ng'ennaku z'omwezi 29 tujja kubeerawo ne bandi egy'okutukubira nga ennaku z'omwezi 3 mwana muwala gwe bayita Ani mwana muwala gwe bayita Winfred Nakanwaji atukubemu ku ndongo ajja kuleeta tuyina gye bayita Rosary bafanire kagambo ka luzungu naye kanyumira babuyita bwapetaiza boteekeddwa okuba ng'oyambalamu ekisenge Winnie Nwaji yagenda okuliramu enteekateeka eyo kakati ate ku lw'Sunday tukuleetedde ba Kampala boys bayita ba B2C bonna bagenda kujja muganda awo ojja kutulabako ogenda kutulabako ffenna abakozi ba Bukedde nga tuli mu maguni nga ag'embaga olabe Flexi Papa Jasper abuze tugende ku mulala oba Papa Jasper like tunamukola ncha tuchokera kukolendeza bagundi ba icon ne icon MC Maswanko ne MC Bukutu ate MC tebafunye motoka bafunye motoka ekisumuza tambula kola bwati bakulendiyo nene muganda wa abo bayita ba icon bana balenzo kuva South Africa bamanaging ba musajja mukulu gwe bayita Edwin muganda wange Edwin Lutaya kubizibu wala omwala yamukala bizanyanga wano nenga huda mujukira bulungi yasemba okujja wano yali mu connection ndala nnyo zali za medicine of Biden yamwafuga yaje kwa namwefugira ddala bubi nnyo nenga ba icon babadde ko wano mu so the same round icon babadde mu kintu ina deal jagala okutula nabo by icons nga mu mbere ya marketing kitegeera nti because ensi yakyuka omuntu anoonya ati gwe kufuna kochi na mfuna kochi wemugatta obwongo business ngekola ki ngetambula Judi abana balina muganda abwe gundi musajja abwe Edwin ali best in South Africa Edwin bayimbanga bali abagabira pastor emmotoka obajjukira pastor bujingo kakati bana abana balaba tubadde tukaba nti abayimbi tebafaanana bayimbi bana abana balaba engeri gye bagruminzeemu bafaanana basitabe nyini kati level kola bawatandise okuteekawo international socialite okubanga associating nabo kitegedde muganda wange level
gwetaaga okutambuliza abayimbi balina marketing manager bamuyita Musa Semwanga bali international balina akayimba kabwe akamapiyano kakubira ddala bulungi Flex akakubaawo Flex akakubira ddala awo Flex olwo tulina video yaba iPhone sokogituwe singa osobola wansose notusampulingamu n'akayimba ekyongerera ddala okumanya abantu kyebetwogerako muna ensonga ozirayo muganda wange icon brace yourself up and of course side utayingira kutema ekintu kino bambi wali abayimbi bangi anti kati wa new chapter be bavaamu abo yite ntinno kale gitwale nga academy y'abali naye nga abayimbi abala gye bali bannamakaka twali tugamba nti singa Kamiliyoni Bebe Cool baddako ebbali ne batuleetera bali eki genda ku nsonga bali bayogerako bainvestinga so lutaya tomusobola ejja kulya jesikumiza that is why olaba abaana asobolekera bana musiyene yammwe kale anyway tudde kujaza gye muzirire owayi wamatu omukolo gaba Uganda nances abali abroad tulabe njagala nnyo okola ebitasoboka wano singa edikenzo atula natuletera bakalira wava gulunedi yekalera so yaliwa big eye gulunedi yayita big eye yayita eyo osokera ddala nti wano mu UK oba mu London embeera etereddemu kati era emabegakaawo twakamala ekivvulu mwabadde Rehema Juliana ne musajja wa Kabaka Minsaki Samakula ebintu bigenze bitereera eno mu UK era ojja kulaba ebivvulu bingi ebigenda mu maaso naye bye twabaddemu byobadde ombuuzaako kyabadde dina y'aba nurses and midwives abakolera emirimu gyabwe wano mu UK ate era nga bakolagana wamu ne ba nurses ne ba midwives abali e Uganda kakati omanyi ndi mu ddwaliro ng'era bw'olaba nange ndi omu ku ttiimu eyabadde egenze ku dina ku lunaku olwo era byonna biwalabye ebyo twabadde naffe katugezaako kudda nga wamu bannayuganda twenoonye twekunge mu biina byaffe buli muntu bahealth workers bonna bajja babeere wamu buto yembeera gye tulimu tubadde mu kaseera kazibu emabegakaawo ku kigambo kya covid tubadde mu kaseera kazibu naye mukama tumwebaza kati obudde buteredde tugenda tutereeramu lwakuba era akawuka bagamba ate biddamu naye kati tuddamu kuŋŋaana era community yaffe eddemu kuŋŋaana tusaasira nnyo bannaffe abatuvuddeko abatugenze tubasaba mukama abawe ekiwumula ekyemirembe naye nga ffe weetuli ebintu bitambula era bannaffe babalabye abamu babalabye abategesi b'ebibwa promoters bazze babayise bannansi babayise ne bajja ne babeerawo abo tubayita ba community development champions ababaddewo nga mukulu Joblinks mukulu Edrini awalabye mukulu Basima Craft mukulu Moses babaddemu bangi nga mbala mu video mukulu gwabadde Bungereza obwo nowa Jose amazina bulijjo bali mayinja saakoma ku promoting anene naye amazina and by the way twali kinyuma nga
nga muli ebweru eyo naye nga mwine mu associating mukwatagana mwine ekibagatta kati wakati Jose Jobzing woba tunde ku screen yo ku mukono ogwa ddyo yo Papa Jasper abadde ayogera ya kati abasinga obungi DJ Moze ateeka okuba so olaba omuntu eyakulako edda ali Bungereza ekirungi nti kerekere tabula naye ku mukolo side ze sinamulaba enjawulo nti bano babadde basawusi nenga nekerekere osanga bamuyisa okusobola kubasanyusa ayinza okuba yabaddemu kubazizza okubasanyusa nemutiibwa yabula negundi nekinene waliwo ekivuulo ekimu kyena balabako akendoza ekisembyeyo ebaaliko kino ekisembyeyo kyeyategekako oli mutiibwa nekinene tubabuuzaako netubagamba mugamba mutya musajja wange DJ Moze straight out ati game radio DJ Moze nkwagala nnyo muganda wange baatidde wagindiddeko nalabye oli nekerekere oli muki ngamba Moze ni muganda era katumbi manyi wegera ku gundi Bungereza UK London tulina ambassador waffe Dani Byansaidi tutumiddeko nnyo mukwano gwa Lwasa ayagala Lwasa kola wati buli omu alina serenbuwe agendako mawuka byalumeroli mukwano nenga era katumireko ne muganda wange Hassan Kisambira naye ali Bungereza saidi eyo international. We are international. Show esinga okulabibwa mu nsi yonna yonna podium bakulimba Hajati Husna Mayanja Hajati Mayanja sorry Hajati Mayanja ati erinnya lyefuga oyo yali wati Husna ayagala kyakusaasira kusaasira alina kiriwa yali yasabye ekifo kusaasira yagiye empapula nzira yansobedde bajje bangi mu egundi East Africa nga yatambula no nga atusaba akalulu n'abatalina kulonda nga atusaba n'ateekawo ensonga lwaki yeetaaga okuweebwa kugenda kuwono Hajati kigenda maaso akalulu akawuma bakayimiriza era singa nze minisita mwezi mulamba singa nze minisita ngayimiriza dda indefinite tebeetaaga kulonda bawuma beetaaga kudde ku drawing board beetereeze kati gwe noonya buli yeesimbye omunoonye omubuuze lwaki weesimbyewo ajaganja kulya totegeeze njagala kulya olaba nodibitemu kyeyakola yanyenya byonna byonna nedubitemu kati beetaaga kudde ku drawing board babalage nti nno tebalina kwesakiranga bo balina sakira industry kusaasira kitole ekirwa kusaasira lwamulinzi okujja empapula z'ababaka bano abagala ogenda mu South African Parliament teyagiye empapula ntufunamu okutya ntugamba nti mama Kaduna mukaaga bali mu 15 era seeke egenda tuula esonsule so olina okubanga olinamu ku mpagi saidi zeeyo bakuwa ebisanja bibiri sagabadaddemu agazze ku ye naye ffe tulonda palamenti yeronda kati eyamba mbwerayo watuuka era agenda sakira abayimbi atuwemu akapeera babayimbi bonna abaNRM omanyi si kwesiba ku bayimbi oyinza omugamba abayimbi tuweyo abayimbi bana ekyanyiza gundi kimanyi ku luli abayimbi bagenda mu palamenti kati ate balinayo abayimbi bannaba baliyo nekyokka kifo kyokuyita mu layini entuufu nti omanyi tujja mujje mutuyambe ate bali babekangira mu palamenti onalebo muwanga Kivumbi yakuba essimu owaayi irudamani bandigidde mbalaba wange baagala ki batuuka nga baga owaayi ate muzendo tubalekere Hajati podium tetugenda kusukawo olulenda kugonda korenta enogenda enyuma nsanyusa okubalabako wano era mumpadde amaanyi mangi nnyo mwenna bwe mbalabyeko nga muzze okumbakinga ku kifo kya East African Legislative Assembly Representative in the Parliament. Amaanyi agange bampita Hajati Hasina Muwanga era nga mbeera United Kingdom county gyembeera mbagita Hertfordshire ekyalo kyembeerako bakiyita Waltham Cross era nzaalwa Namasuba Zana Lufuka Zone Masajja Division. Mukyala kusaasira sinayogerako naye nga kirabika ekifo kino yali takisobola bw'abanga sinamulabako mawulire sinamulabako wantu na wamu naye alabika ekifo kino nakirabako edda nga ataddeyo interest nabirabako mawulire naye era nalaba nga tasobola kifo kino
nakiraba nga she was not qualified for this place, for this position. Nawulirizaamu ku bintu ku interview eyakusaasira gye baamuwa. Actually didn't even last 5 minutes or 3 minutes kubanga bye baamubuuza byamulema okuddamu. Therefore, I don't think she's qualified for this position. Actually, ekibuuzo ekyamubuuzibwa tekyamulema okuddamu yaseka busesi. Awo interview we yakoma. Yes, kati either teyategeera kye baali bamubuuza oba yali tasobola kinyonyola mu Luzungu oba baamubuuza mu Luzungu n'addamu mu Luganda bwe nzijukira. Ekifo kino kibadde kyetaaga qualification of S6 leavers certificate. Simanyi oba A-level agirina kubanga omuntu yenna alina A-level certificate aba asobola communicating well in English. So I suppose she didn't have it. Era musaba ebirowoozo by'abadde alina nsobola bimutwalira mu maaso bw'abanga ye ekifo yakivuddeko. Ekyanzijeyo okwesimbawo era nagenda okulaba nga abasinga abeesimbawo nga tebali competent. Actually, yes. They are not competent for this position. Yeah, including kusaasira. Abayimbi baffe abalungi badde followinga ekigenda maaso kuba representative baabwe King Saha ne Cindy whereby ekisinga okubatawaanya ate apparently abayimbi abasinga bali mu youth age. By the way, that's what I've noticed. Abayimbi abamu bwe bakula babivaamu batendewalirwa oba naye mbadde ndaba obugugungo mu bayimbi bano ababiri King Saha ne Cindy. Kakati aba online we balonda Cindy ate aba King Saha tebasanyuka. Kati babadde bagenda kuddamu okulonda with ballot papers. Ate King Saha ye ne kikola ki ng'oli tekimukolera.